Nze King Saha musajja wange mwagala nnyo. Ochekedde. Ekintu kyo gamba nti bamukutte, bamugobye, bamukoze batya. Abantu abadde bamugobera King Saha bantu be bonna era abaana bekulumuludde nga bakumyaka. Yekanza abantu benga bangi nalowooza nti bamugoba. Abasirikale bano. Bana abasirikale. Ate kujjana abantu makumyaka. Omanye munnaye ebyo ebintu tobisaagisa. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange ndi musanyufu nnyo nnyini ddala agenze maaso okubanga nkwegattako eno ye The Weekend Show. Mukwano gwange tugenda maaso okuba nti no tubeerawo ensonga ne tugenda maaso okubanga atuzinanyamuko ku side eno ndine Bukenya Media, ku side eno ndine Mwami Obote. Tugenze maaso okubanga tukatebajja Obote owokusatu tulina Obote the third amubuufu Obote bajja kweyanjulira yajja bafuga bulungi. Mbakwanjulidde kale okugenda mu nsonga ezigenda maaso okuba nti no zitambula oba wiiki nga bwe genze maaso okutambula ku lunaku olwokusatu twalinayo ekivvulu ekyo oba kivvulu oba just show ntonotono bw'oyinza okugamba ze oluvannyuma twategedde nti yadde nnene n'okusinga bwe baakola ki bwe baalowooza mwana mulenzi King Saha okuva wiiki ng'emu emabega mwana mulenzi Mr. Henry okuva ku Galaxy FM abadde alanga kozi yabadde host wa Sheno nti bagenda kubeera ne King Saha oba ne VP Band nga bagenda maaso n'okuba lukoba ku Davida watero baawo live band. So King Saha bwe yali ku stage tulaba mwana mulenzi Mr. Henry ajja n'amukuba akaama. Mr. Henry wako jawunyedda nti jawunyedda nga Bukenya wagambye wamala okumukuba akaama obusajja buli awo bugamba mbuno byogera tebibusanyusa obusajja bubwo mubeere steady ko King Saha tebajja kuntiisatiisa ngenda kuyimba baba bagala okunkwata kamala okuyimba banteekeko ki empingu yakubira enduulu waite eddakiika 2 oba 3 eddakiika ntono DJ Nimrod ajja ku social media atugamba nti King Saha mukwate wajjo era ekiro kyonna tusulanga message etambula ate tetwalabako ku video nga bamukwata kati tusula message etambula nti King Saha mukwate kankimalirize nkiwe Mwami Obote kuba ye yaliwo ku set atubula ebyaliwo. King Saha mu bigambo by'oluvannyuma agamba yalinnya akamotoka n'agira n'ava mu yiye n'adda mu ndala poliisi yagoba emmotoka ye paka nabweru. King Saha bwe yabulira ku poliisi. That is bigambo bya King Saha. Mwami Obote yaliwo nga buli kimu kigenda maaso n'okubanga kikola ki kya Mwisogola kitu twagamba talike sawa nnya afune kuto amagenda maaso mukulu. In fact wali olwanirira ye Obote you have the microphone kyaliwo Nteesa program tugikyuse tuze ku saa 2 ejokumangawo ate roja kuswala it's okay kanswaleko nzi mama gwoswala weka lekananga swala tubulire King Saha bamu gwe yaliwo ku Davida King Saha wamulaba nga ali ku mpingu DJ Nimrod yali asasa amaza kikiddala ekituufu ekyabaawo mulina omulimu munene wa bannamawulire ogw'okukola munene kubanga omulimu gwammwe abantu bagulumba buli muntu munnamawulire kasawuli agula essimu nange in fact gwe kasova mu dduuka ng'olina essimu yo oli munnamawulire awedde emirimu ontegedde kati obuvunanyizibwa buli kufa abantu abeewansi mawulire gani genda kati twale olwokuba munene omutwe munene ntwale ono omumiro omunene oba ntwale aga Bukenya ekirungi munnamitwe munnammwe yagira tugenda mu maaso yatuswaza nnyo kale kwegamba omulimu gwammwe guli mu buzibu and this is serious by the way era n'abatwala this is very serious ekintu kyogundi kya mawulire mu Uganda kitagala kyobola nze nkusaba kibayita national news kikyagaanyi kale okujja naye tukyakisaba nze nkyakiyimiriddeko nga zinga yaffe Obote ngamba tubeere ne kibayita national news kale King Saha King Saha yayimba ku olwo lunaku naliwo era ndoza King Saha yatuuka wendi nange nali ngenze naye nalina tiimu yange entutte ogenda okunyumirwa era yali etanse okunyumirwa
King Saha n'ayimba bulungi n'ayimbira ddala essaawa zaali zikoona ssaawa 6 zaali mu ssaawa 5 n'eddakika zaga 5 mu something bisitole ebyo ne bitandika nti bamukutte kati nze nali nfulumye wabweru nga ndi mu paaki kuba nali paakinze bubi kakati kuba wakwata wali wakutte wali wakutte ate abantu bawo bonabona mamotoka biki parking yokka mutayi wange era parking okujjula ne baparkinga n'opposite n'enguudo wonna double parking era parking yevaako kalumanywera parking yevaako kalumanywera kubanga ku Daviras wabawo band every Monday ne every Wednesday abeka band ne every Monday ne Wednesday wabayo band era band tujinyumirwa era olunaku lwa band lukwatanga bwe lwakwata kwolu tewaliwo kyanjawo lukwatanga bwe lwakwata kwolu kakati bwe twatuuka nze naliibawo wabweru enokola omusajja omwavu bwati munangatira mwavu bwati kubona yali anyweddemu yamanyi mwavu alina abalala bano abambadde gundi ebyambalo ebya kaki ye yali tayambadde tewaliwo maje ayogera ku maje because naliwo embiriga etandikirawo mu parking kayana kati nenva mu motoka munda nenfuluma nenjiyimirira mu maaso bwe netandika okulaba ekigenda mu maaso nekitansanyusa nnyo kubanga embeera yaliwo nga yakulaga nti King Saha yabadde talina kuyimba it is not a show kati nebuuza it is not a show is it a show eno bandi bulijjo ekola ki ebeerawo just ono muyimbi ngera abayimbi abalala batera okujja bebekulu amanyi okujjawo Chameleone naye ntera nnyo omulabawa abantu abenjawulo bamanyi okujjawo ne bayimba era ne bakola ki kati ne King Saha naye kiringa bwe kikola ki bwe kyali naye kyali kisusseemu olwaki olw'okuba nti baamulanga ndowooza ati so kati bano ne bagitwala nti ejjudde show instead of a bawat set up set up naye ng'ebyo ebintu bibeerawo every Monday and Wednesday. My issue is not about bo kujja kumukwata anti but malaye what transpired tebaamukwatako kati bano abasirikale bonna abaali bazaawo kyekyali kibaleese baali bameka gwe bwalaba oba ate gwe yali era watubula ate kati tukyoli mu kugamba kati gwe bulwoyogera kati mukugamba amawulire abasirikale tebaali bangi nga bwe kyogerwa kuba nze ngatta ekikyo n'ekyamanisulusi kakati no baali abasirikale baali bana naye nga kuliko atali muki mu uniform yamusajja muwanvu ddala naye ng'alaga nti bano yabakola ki yabakomandinga ng'era ayomba nnyo parking simanyi oluguudo talina nakuyimba bankubidde essimu akubye essimu ye yenyini yakuba n'essimu ndowooza yakuba essimu nga bonaokubira bukyaliwo nti owange eno kyo wagitegeddeko wano abuuza bekikwatako okitegedde kati bo bamuyita mu show bagenda ate King Saha ate si musajja wafande kati bwe yatuuka eno wansi finally ne bawangula gate ne bayingira abasirikale bwe bayingira ne bajja ne bayimirira wano waliwo budaalo bubeera ne babeera awo ne batuma waliwo guy wa dreadlocks wa band ne bamutuma ne bamugamba ndoza kola ki bagambe bajjeko muziki kiveeko awo nanze siri musanyufu nasooka n'agaana King Saha nga bamaze omugamba ne remember endongo yawe ekoma ssaawa muki 6 gwennyini bandi ekoma ssaawa 6 etandika kwezi 3 paka 6 kati zali music n'agenda n'agenda mu endongo n'egenda mu maaso kati kyali kiwedde era y'ensonga gye bamuwanga wano ku mulyango nti kikoze kimaze nti kale kiggwe mugalewo no mindongo egende mu maaso bano ne bajja ne bamuyita embirigo birigawo nejjawo jjukira King Saha alina eggaali ngazi y'abantu yalina eggaali y'abantu nga 50 mwaba
sigeza abajja okumulaba gaali ye yamulaba nedda ssebo abantu baaliwo naye bagira muki nojja mungi abantu buli omu atambula bansobera natabula n'abantu 5 oli akuyise kati baali bangi gwe kyoba omanya baali bangi oli nalooza nti akoze nnyo kumbe ono yazze nabo eggaali ziba bwe ziti kati baba agenda ku shonga eyo abawo neggaali eri solid nti nina abantu 5 babandiko kati tewabaawo n'abaana abakyali abeegattako okyegedde just show one love and all that. So King Saab was stepping off stage tewaliwo bamwambala bwe yava ku stage jukira baali bamaze omunyiiza teri kinyiiza muyimbi nga kuba ku stage n'ojja n'omukuba akaama nti omukazi wo wawaka ali wali yekyanga ekyo kinyiiza nnyo ali ku muwala ono gwazze naye ngeri oli oyimba ate ali n'akaana kafeesa ebyo binyiiza nnyo abayimbi era omuyimbi abayimbi abasinga newe kitaba nti poliisi biki batera okuva ku stage nga beekandagala so Saha avaawo Saha bwe yavaawo yadduka straight nga security ye muki bamulika abalenzi bano abasirikale by the way kyesitagambye abasirikale baafuluma abasirikale nga bamaze omuteekako eyo embeera abasirikale bakola ki baafuluma bwe bafuluma ne bagenda ne babeera eno muki bamulinde nga balinganga waliwo abawoyeza kubajjukira management yali ino kiyingiramu jukira show yali ya management ya baala so seeking Saha kati ndoza bone babatwala wabweru baba managing nga bobimanye ebyabwe kati baba bakyali abo bakyadingi dalinga nabo Saha ne bajja era Saha tebamukwatako anti yaga bamugoba paka nabweru ekyokumugoba kubanze nasigala munda sisobola kikonfaminga nkugambye abaali naye bebe yagenda nabo tewaliwo yamukwatako tewaliwo yamugoba saalabako nga bamugoba kuba yagamba emmotoka gyagira musije yagenda yayita baakaddo security bwetyo bwebeera ekyo nakiwulidde nga kyogera nti baakaddo biki olwo oluguudo abasirikale ne bamutwala nga yali alina okuyitira yayingirirawo wachegede awo bayitira exit yayiringa VIP exit awo olina okuyitira kubanga wano waba wakutte paka yali judde wano nanga wajjudde paka ku gate police ne mutwala nga kagudde simanyi paka nabweru wababulirako swi ye nagenda jukira naye abayagala amawulire kati je awo mbadenzi ja ndi waliwo challenge tuna challenge ya amawulire kubera yayogedde ku musirikalo yakirimu n'amugamba kati yate Saha agenda kusuwinga oli omusirika nagamba nga temuna kunsavinga ngenda basa akalinya stage kuba ibibya yabeyogere mbuna abadde nakalinya stage onajja ekyo si kituufu okusinza ku kyenalabye King Saab yayogera mu interview si bituufu okusinza ku kyenalabye njagamba ebituufu byabadde bitono uliriza ebituufu King Saab musajja wange mwagala nnyo okyegedde ekintu kyogamba nti bamukutte bamugobye bamukoze batya abantu abadde bamugoberera King Saab bantu be bonna era abaana bekulumuludde nga bakumyaga yekanza abantu benga bangi nalowooza nti bafuluma abasirikale bano abasirikale ate kujja n'abantu omanye munaye ebyo ebintu tobisaagisa edde nnyo natambulanga nnyo ekiro naye nga mpuliranga omuntu abandiwa nga bw'oyongeramu amaanyi naye owulira ayongeramu so kati bwe nalaba Saha ng'ayogera nayagadde nnyo okuwulira Saha byakola ki kati waliwo okuvubuka bino ebivuga byebweru ebyo nabyo bisumbuwa wali kivubuka ndowooza bakigamba nekigamba King Saha ye mukwate kati ate bo nga bataddemu ekintu kya nuupu okyegedde nga balinga bagamba kubeera ekyade kigamba nti nno yadde ayogera political statements ezamukwasizza bambi kubeera ab'amazima byabadde tannaba kwogera nnyo bintu bya politics wabula yagambye in fact bo bwe bazze ne batandika oyo kasasiro abantu ne batandika okuwoggana ate mu audience nga bagamba yimba ki waliwo oluyimba Kimala yimba simanyi bino byaliwo twagala byaliwo era tuluyimba anti lwerwo ekimala akamwanyi kaliwo enough is enough kati bo nga bategezaako okukola ki okumwagaza alikola ki aluyimba olwo naye nga eyembeera emaze kukola ki kubeerawo nga balabe ku basirikale yes kubeerawo so the idea was very simple Saha
abagala King Saha nganze Saha waffe tebamukwatako yadda akatono akatandikirwako n'okumugoba okulekanga tewaliwo wadde patrol n'abasirikale bagira ku boda otegedde bulungi nnyo nze abasirikale omanye omusirikale nga ze kukwata tosobola kudiployinga abasirikale banna bajje bakwata omuntu nga bakitegeera muri politics atambula n'abayaaye abantu basanyufu batamiivu kati amagye then nekirala yagambye nti omusajja oyo yabadde awuubawuuba pisto mu bantu nze saagiraba naliyo naye saagirwaki ekyokuwuuba pisto ye ka vidiyo kaliwa ng'agiwuuba saagiraba ate nga kamera osobola otunuza mwawuuba pisto so kyenjagala okugamba nti olumu abanankani baffe abantu baffe bakivuga bakiza mu politics era nalabye omuntu yasoose okulanga nti amawulire nti Saha bamukutte era yataddewo ebyo ebisonga okyegedde bulungi nnyo era ezo ensonga kisoboka okuba nga nazo zensonga naye kkiriza obagaana waliwo obulimba bungi obukola ki nedda obutambulira mu politics bifu Bukenya. You have the microphone. Embeera nga wagira. Embeera eyo nagyekkaanya. Saaliyo. Wabula naffe banyo okulaba nga nnoonyereza. Nenkubira ku bantu abaaliyo. Nowatanya. Ka video kona kenda bantu Saha bamukutte. Nga nkalaba nenkamalayo nga ndaba omuntu ayimba. Era abana baletanga mu video obukadde bwe bamukwatira eri entebe ku night nga beerabidde nti ate engoya zino tetwazeetegereza Saha yayimba n'amalako teri yamujjana ku stage kubanga olubaliza lw'okuyimba essaawa zaali zimaze okukola ki nga butuuse wabula abasirikale olw'okulaba nga jjamu mungi banoonya engeri gye balyamu kasente enguzi ya Uganda ogimanyi tugende tukangemu ne baganga abantu wano basusse obungi parking enkubo lijjudde tugende tukangemu tubeeyoneke tufunamu mukukangamu ne bagamba n'okumala agenda kumala saa mukaaga era bajja tebamanyi nti Saha yali nawo bajja bagamba lwaki embeera kati ne bateekawo kali akalingo nti omuntu okukola sho yenna alina okuba nga agenze mu NEMA agenze mu State Council alipotinze mu this is not a concert tuletawo ka surprise artist okusanyusa abaki abanywi abatamiivu baffe n'abantu abajja tebajja nga bamanyi waliwani Saha kati Saha webajja ne bamukuba akamantu waye abasirikale bali mu kuzoganya nti olekerawo okuyimba n'agamba kyenayagalizanga embazzi kyenagalizanga embizi kibuyagaleese waliwo yakyogera nga babeere kabaali togenda yali mbazzi taata Saha n'alyoka fumbafumba alyoka akigamba audience naye neekola ki era audience yatabuka nnyo nga netandika okutabuka lwaki bagamba ye olwokuba wanuupu batandise okivuga nga bakisaawa mu politics kati bali ngono bwagambye nti baavaawo nga bamaze bawoyawooya oluusi babawaddeyo ne kasente akatonotono ne beddira mu parking katono ye n'agamba nga yatawulira ayagala bamukwate omuyimbi akole amawulire ne batamukwata neyefuula nti bamuwambye atambulira wakatimba yayo onagambye bajja 100 aga ebbaala tebanywa mwenge tebalya waliwe wasinga okubeera enkoko ewooma enjoke balina pizza ebiwooma tebalina kyebalyako neki nadde okunywa soda wabula bajja buzina mayirungi gaabwe nga bwegaya babaira bati ne bagoberera omusajja bamugaadinze balaga nti omusajja bagenda mukwata ninge teryamugoba kubanga okudduka ebisiine ng'ogamba bandi bubi bangoba ninge teryakugoba bali bakuvuddeko dda n'oyingira emmotoka sipiidi muzivuze sipiidi muyinza n'ogwa kabenje teryabagoba mukustatement nemugamba batugobye enabweru we twababuliddeko abaliwa mwina ka video akalaga nti babagobye ensi ya leero olina okwogera with the evidence enabweru gwabere enakawuka enabweru abadde ayitayo kikolayo alimba yabadde alina kukkirira bukkiriza wansi nawe ku bypass awe nyini kuvira weeni okkirira wali n'osalamu busazi kukiri n'okkirira ku bypass noyita kisaasi oba n'ogenda ku kyebukoto awo olina okugenda naye bakwatidde nabweru nembaddukira nga muloka kize mwine bali tebaze na patro babagobedde ku bodaboda ze babaddeko bali basirikale babadde bana babiri ku bodaboda nga bazze funa kyakulya tebazze nga bagala kinyi saataiza bale makwata
tebasobola kugamba nti yabagaye mu musange wakawe nakawe tebasobola gamba nti deploying eddala nga kyavudde mu system eri waggulu okwata King Saha ne basindika abantu bana nga tekuliko alina buyinja abasirikale bana baleka ababadde n'aba LDU bana bali playing nga tebalinaako wadde yambadde kaki nga tebalina adde obukulu wadde nti ndoba sergeant ekyo kyo tekyabuzeewo nga tekuli wadde akayinja akalemu balina omusajja waabwe yabadde musajja muwanvu bwati ng'ayogeza manyi mangi nga yakuba amasimu yayogerawo amasimu nago gabadde gampewo babadde bazze kulya ne bigaana n'ayingira naye bwe bamaze ne bafuluma ngera Saha akyayimba ne bafuluma kubanga bakitegedde nti tebageze ne bamukwata nga ate tebafunye orders kuba waggulu kijja balya kubanga kiyina okuyita ku social media bankoterwa politics ne bo balese ne badda mu party era oli abuuza ate oyo bamukutte ddi era lwaki bategedde nti bagenda kwokya bijja kufuluma bitambule babakole ki boni badde eri parking ne bazinga emikira kati ono niye fulani bamuwambye ate nze emyaka gyonna olabeyo Kayeni omanyi eyo yali former Kayeni ninawo history because awo olaba Kayeni eyo nze nakolawo okwo ng'okola ngaani mulimu ki gwali okola nali manager nali floor manager ebbala neegwa teyagwa nze nagireko eri waggulu nnyo lwaki bakugoba lwaki wavaawo kati nga wate wali ofuna kiralu nga nebbala eri nene gwe manager gw'otoolerako abalala oyo kyezza kitegeeza ebintu byokwatako biggwa Kayeni tetuli ndagiddamu gy'olirako wantu wonna agaliwo tunaagasigaza nze nkola nabalalu musasi nze wedda simanyi nti omwenge gwomunywa ekiro tuli balalu abo tuli bagasiba dot kati omuntu kibyogatta dot Kayeni we bayavaawo nga gwe manager nga wali manager omukulu gwatoolerako abalala n'omutwe gwo ng'eri waggulu bweti lwaki wavaawo era ekyokubiri lwaki yagwa agembu yagireko eri waggulu alimba campaign information waleka yaki ng'eri waggulu mpe information wali ogenda wali ofunye appointment mu office ey'amaanyi tewayibiro kambiveepo kati ndi minisita wa gundi wagenda information bwe nava Kayeni bwe navaayo mwagalira okunjogesa ogwokubiri magirondo siraba ngende walala anywamu muganda wange tomusaba kitekibwa okubanga yaginywa balance okumakya bagamba abo nange twatunze kitamunana naye sente tulinawo bwezi ate bano abanywa abamanyi tino manager obote ye manager waki waberawo nabana abagirako tugende wali obote manager babawe bagenda okukeera ku makya ng'omwenge gwafulumye gwa mitwalo 7 waliwana nze nali wa kitchen nali mufumbiro kati awotaba manager atubulire ekituufu kye yali kati yogera amazima wali okolawo chefu wandigambye nti oba wali kugamba nali manager waki manager sekeza overall manager sekeza overall akati kyogede kituufu waliwo overall manager yali tone ochegede yali sekeza obadde otulimbye manager ne mumbukira wagatta omulimu gwange ogw'omutwe kugatta dots yensonga lwaki ndi ku mulimu guno oyawedde tugenda kukidda kati supplement kakusa maliriza tuve wali abantu abo inawo history ebbanga lye namala ku Kayeni uliriza ebbanga namala ku Kayeni nenga Lukiya yasinza osanyuka uliriza wali wakimulimbako dde ekyo Lukiya asanyuse nnyo gwe malayo nawe singa sibadde mu kamera abadde ampa ne haga jimpeere ekyoli kale ekyo tukivuddeko bato malayo tugende ndakiwedde kale away from that weekend kakana weekend ate mukenya mulinako history tujja tolina history weekend kimunda kyeyogerera ndinayo kyembize Dubai wajoja kisinga obubi kyenyina history gwenyina omubi ate nga nali nsiramuse natola shahadu nkimala
Nkulage Bukenya tosobola kuwa bujulizi. WhatsApp group. Nali sivudde mu ddiini. Era linzo okubagenda okumenya likoli mu nsi yonna. Okubeera n'amadiini abiri. Sande ngena n'ensaba, yokutano n'ensaala. Wajuze Kankulage ku WhatsApp group gye twalisomeramu oluwala. Tojawa bujulizi mukooti. Tojawa wa bujulizi mukooti tokkirizibwa kuyi. In fact kati omusango gwa ddiini lubowa. Tosobola beerayo tokkirizibwa beerayo. Zaye simu tokkirizibwa wa bujulizi mukooti. Tokkiriza kuwa bujulizi. Amma kale mbadde mbagamba nti wiiki eno nga bwanoonya ne tukyawa tosobola kuwa bujulizi. Okiraba Level 4 October 2021. Iyo ne message bakyaziweereza wano nga tusoma luwalabu. Iyo level 4. Nava ku level 1 level 2 level 4. Obadde ogimanyi naye nga tumalize bwe tuti mu kkooti tokkirizibwa wa bujulizi. Nimenya record. Wakyusa nalinyira kubeera n'amadiini gange abiri. Kati abantu baŋŋambe lwaki okola ki? Watola shahada. Lwokutaano nyambala ekanzu yange enjeru. Nenkofira nga limaze ogifuna egenda ojja mu mutwe muno. kale away from there ono sharu nagitolera ku simu. Bwe kiri omuwola bwe yankubira oli amusomesa nagamba nembikola nagamba congratulations you are now a Muslim. Nemugamba amina. bakusala Tebansala. Ate eri tebasala. Eripo okugosala mukamusere babanyo obalina n'ebirala byokola bokasero siramuka. Ali nali mbazeeko kasente balina akasente ke bakuwanga akasiimo ng'otodde sikusalamuka ndi bakugula abula kye bakola bakuwa okwaniriza ogulegule ku bintu by'obusiraamu era nali ngambye ngenda gula kanzu zange ezi ntalabuusi ennene ezintuuka omutwe guno zaali teziriyo nazo manyi ngenda zigula Kampala ozitunga bakikutungira baziteeka ku nnyonyi kubanga wengula kana akakatimba ndikemanyambala kuguno omutwe mbanga bafaaza kakwata abakali bafaaza ab'omutwe omutono tegukatuuka kati nze guno omunene ogwego oba ogwobote enviri zonna zisigala gyezi nga ziringiza zituutidde. kale ngera kunyumisa obusiraamu wiiki eno naye omusiraamu omumpita nyuma ate abafu bona abasiraamu abali ennyo emiceere mu mawuledi bampi omumpi wiiki eno omusiraamu ate nandiyagadde nnyo okubeera nga nze gwe ndalaba kutayiri gye bataje nga tayiri nga bateekako akaguno ne kavaako nedda omukubira ssimu mujje wano ewaka waliwo okugira twamukyangaawo waliwo omutayiriza akola delivery omutayirize akola delivery gwe wonna wooli ng'olina gw'oyagala basale omukubira simu ayina ne box ye kuliko omutayirizi akola delivery baali ba ordinary twabagoba wali gayo wa delivery tatanya bwakutuukako akubuuza oyagala tukozesa ekimanyi ebyuma nga 8 waliwo kane tutuuzeeko nga kavaako bubi alina akantu kakutuuzaako n'avaako akasaanikira cwe kati ako kyekati yako tekaliko akalumisa netayingiza mundalabayo akayingiza katugeze wano bwali kutugadinga naye siriwadde dda yalina tugamba abalanga tutuvayo emiramwa twazze gino ali bize kweguli ku pano ya foko ku programu kweguli kati tukyalina muntu atuwabula fenna tusiriwadde tukomewo tubadde mu bulango kati nabwekityo wiiki eno nadembaga gwe yataliza ebintu byekisiru naye nga Bukenya ekyobujulizi kite gw'omusango gwa ddiini tokkirizibwa kuwa bujulizi ne bwoba walaba njowero nga dduka n'ekisawo tokkirizibwa kwogera tolina kyomanyi kale wiiki eno oluvannyuma lw'okuba nti bali bakodde linnya ki amuza goli ewa yagamba you are now who koza amuza koza assalamu alaikum salamu alaykum rahmatullahi ta'ala barakatuh kale wiiki eno akasente bakakuwa ate namala ku bulwadde bwa nnuma nenvaayo kisirani kino kimanyi kale